ojja kulaba ku bantu abamu nga bali enfuufu naye nga baali b'amaanyi ng'ensi batya. Tuli balabako babuze nti gundi yabaaki nti munnange kulowooza nti mu kaseera ako yali nnaggwano. Nze nkuwa ekizampo ku musajja abantu abasinga obungi gwe boogerera amafuukuule Museveni nti singa mu nsi ya Katonda muno abatomu bali balowoozaako nga Museveni ono nebumukola ebitwana nebumuvuma nemukola biki n'otuuka n'okujjolonga omwana owuwe gwazaala naye n'afulumya statement egamba onneetaaga just lwakuba tonnategeera nti onneetaaga. Lwaki tetukyalina mukwano? Lwaki tetukyalina mmizi? Nze abantu abamu ndowooza oba kasita yeeteekamu kamera bw'ati ekibugumirize nga kimukwata ng'asabuka. Mulimu ebintu ebimu deshi bye twogera wano kiwulira nga bigenda ku affectinga famire zaffe nga bijja ku affectinga abaana baffe n'abazzukulu. Eno internet teyeerabira. Eno internet olwaleero omwana wa Desire Luzinda gyali bakyasobola okugira omwana wa Desire Luzinda obutambi bwa nnyina nga yeeyambula bakyasobola obujjayo. Obuzibu bwe tulina tulowooza nti zino enviiri we ze tulina nga nzirugavu essaawa zino nti ne mu myaka 2 mu maaso oba mu myaka 3 Allah ng'atuwadde obusobozi tukyali ku duniya kuno era zijja kubeera za black. Ne tulabira ti zikaddiwa biwakola ne biwayogera bikuddidde mu kaseera ako kiki kyonnyonnyola ensi. Kati olwaleero emirembe gyaffe gy'abavubuka nze nina emikwano kasite bw'abanga mwannyinaffe asobola okwogera ku alien skin ebigambo bwe biti to be honest ng'asobola okuwana wengatta ebirungi bye yamwogerangako ebirungi bye yayogeranga ku alien skin olwaleero naye ndaba ebibi byali mu kwogera alien skin olwo mba neebuuza kati ku nsi tuwangale na mikwano ki katubuuze Godfather ayinza okuba ayina ngeri gyali spiritual father ayinza okuba ayina okusobola okuwangala nabo. Tebo gambe nalidde ebigambo ki? Walidde ebigambo ku Elishama bitya nze nga sitera kukyusa mboozi yange. Soko ogende mu maaso ku nsonga eno gye tuliko. Kye nabagambye era kye kyasibiddeko naye ali nagenza okulaba nga Ntale ayagala kujja kumanyiira ayagala kubaako wanteeka ne mujjukiza gy'avudde nti embeera gy'alimu namuwabula nga tannagigendamu kati yeri mu mutawa. Naye ate ekirungi kya byonna kasoke Godfather nkuweemu gundi emu ne public ku kyetamanyi. The good thing nti public tugyebaza kasita twavaayo ku True Leader the IUG ffenna ne tukuba omulanga gumu. Kati olwaleero wenjogerera wano gano nkuwa hot news wano we tuli kati Ntale aline ku CID headquarters era bali mu kwolekera kwatagana n'abazadde ba mwana baagala seeta ng'essomero liveeyo ne statement clearing abazadde nti bannange kyekino oba si kyekino we twogerera era amawulire agasinga kaawo oluvannyuma lw'ekyo nja kukwatagana n'Entale era still you will see kyogamba sente n'akyusa mu statement zaayo anti munnange kasita binaabanga bitankanibwa lwakuba nti weetayinza kuviirayo mu public gikyusa lwa nsonga egi nti CID bayinza okutuula n'abazadde ne seeta ne bakimalira mu kisenge ne bavaayo buvi ne bajja ne bakiriyalinga ate era kyensaba tenjagala tusoke tukkaanyeeko nze neebaza Katonda ndi kuva butwe yanzigyamu okuleekaana kuwoggana okugoba ekintu neebuuza nnyo nkomekkererawa nze sirwana lutalo ne bampangula kasa nyingire ewantu walina okuggwanga nze empangudde from the spiritual point of view siwangulwangako bukyaŋambaawo yadde mu kalulu yadde mu ntalo za family. Atatawo Godfather oyogedde mu bubimbuuza lwaki? Mulisoma owulirize. Awo olugiriza oluyimba lw'amayinja nti omwavu tasinga musango. Soma owulirize. Kyenkulaga kikino taata w'omwana si mwavu abo bantale tobalabira awo si baavu. Of course. Ntale omulaba bulabi awo naye singa weetolola Ntale n'omutegeera yaani. It's a millionaire. Ntale lwakuba yawalampye seeta naye Ntale abakubanga yawalampye busomero buno obwewaffe gye. Anti kyenkugambye nti ekyo bagenda nkugambye nze nkugambye ezeke nnyini nze asoso receiving essimu ku makya. Okiwulira? Saidi
Kumacha soko ndeko kubulire. Kumacha ndeko dukiro musirikalo oli yali antisa okero. Mchuli. Sama nyati kworo olunaku. Omwami magambo yali ku live eno nga buli kimwakira. Mchuli. Afande magambo natula na ye nenjokera naye buli kimune mu briefing bulungi nakimanya. Era afande magambo ku sawa zino. Ali mu kintu kino bulungi nnyo okulaba nti obwenkanya bonna bukola ki? Ani sokola bi. Sokola bi. Nze sina bwenkanya bwennoonya kuba simanyani kuba ne sente solo kubanga yeetaaga obwenkanya. Kwanga abantu mu barracks abamaje bafa. Ku nnyanja abavubi bafa. Ewaka abaana bafa. Kali gwe ngamba otya ndi kusomera abaana tebafa. Abaana bafa naye afudde atya. Amasomero ekyo kyekibuzo kyembadde kwagala mu Godfather. Basaddaaka abaana ebyo bya bulijjo. Weebale. Amasomero abasomesa bapinga abaana ne babakolako entalo. Very true. Omwana n'atuuka okwetuga. Amasomero bekyemu bakwana abaana simanya bakiba ne babagaana ne babalukawo olutalo kyokka omwana alina wajja kunyumiza abazadde. Loopholes nyingi zibeeramu mu masomero naye oli wajja n'agamba nti omwana yeetuze. Nze kyensinga okwagala true leader kyensinga okwagala ntale tebakuteeka mu kino wekka. Nze mwannyinaze gye yafumbirwa sisobola genda ne mbalwanira 10 ku 10. Mwannyinaze oli no bakufera. Waliwo ensonga z'embaga ze za spokesperson. Spokesperson yeddira ente tayogerera bafumbe. Tosobola kwogerera famire nga goliyo nga muko. Abito babibalimba naawe. What if they choose? Ate kisoboka owefumbe tayogerera bantu. Famire iyo Godfather. Famire z'abantu abasinga bagunjuse batula. Bagamba tuno ye PR w'ekika. Ono ye PR wa famire. Soko bulize. Kisobola kubeera PR mwannyinaze gye yafumbirwa mba nyomi ekika. Banange mwe famire ekitiibwa. Mwannyinaze wembana no. Mwannyinaze waba yafumbirwa wa mwezi solo kugenda niko okugerera famire yammwe. What if we choose you? No. Tutukulya what if tugende mu reality. Sobola okugerera famire yammwe nga mwannyinaze yafumbirwa wa mwezi. Ize bwe nkulonda nti kati gwe mukoddomi wange gwe PR wa famire yange. Kigana? Ebisoboka. Tekisoboka. Waliwo abagamba mbu the man has a name to protect. Then the man has a problem. Which name can you protect over your son? What are you fighting for in this world? Olwanirira abaana bana family yo mwana wafudde mbosirika. You have a name to protect. Which name is that? Aye criminal toyagala kuvaya abantu bagenda kutandika okulifalinga emisango. Ntale nze kyemugamba ng'obuzibu bwa ntale. Bamukubya omupiira okumuleka yekka. Wano mu media ye ntale yekka gwe tusoose okulaba. Aleeta issue okuva ku ntandikwa mpaka gyeri nga girimu bwomu. Ekika kiramba kankubulire bajja bagoba babuuni tata yajja yekka n'afuna mukazi we ne babeera babiri bokka. Kankubulire kintu kimu Godfather. Ebyo byoyogera biri wano waffe mu Buganda. Nezo family za West bichi. Maidi aba abantu ekisinze no bakozesa ennyo okutuyitako bakwatagana nnyo. Tetuganye bakwatagana nkikkiriza. Naye kyenkubuuzizza taata w'omwana mama w'omwana senga ali intimate bajjajja emikwano gy'erishama egy'okukyalo emikwano gy'erishama egy'okusomero bonna baganya ovaamu ekigambo kyenkugamba ndi ntale bw'aba ali ayagala obala omuzannyo guno kuba emizannyo gyonna gyakubala atuguyite muzannyo kale gwe wokitutte bw'aba ali ayagala obala ekintu kino ntale yali alina okusooka ne yeebuuza anyanjo yiningira ku stepu ki nze mwannyinaze Godfather kyekugambye kakati kwe byoli mu kwogera n'okunnyonnyola public olwaleero obesingira ku Buganda culture. Ngenda kuva ku ntale. Buganda culture. Kugambye yawukana genda kebbali. Mu culture zebbali olabe. Nze mbesinganga master wa social media wano. Nze truly don't know. Yanga teriko kabaka kubanga n'abadde yeyipa mother wayo yayokyezza. So ove kubiri. Nze njagala ompulirize nyinamu element ze njagala okuwa. Nebo otawiye. Zentale solo gobe embozi ku social media wano ngasijagalawo. Lwagwe musagala obimanyi. Bwe basagala mbozi yo ntale so gande embozi ya ntale tugenda jibika embozi ndala. Ne tufuna embozi endala ne tujinjiniya ne tutuwa ne bagibezaawo ne beera. Wali fadhale kate ko eri pusanyo kutulaga ati gwatu webyo ko social media. Wano embozi solo bike embozi ya ntale yo nga twajiwadde amafuta. Embozi ya mwaji.
Munda chikazi. Godfather. Jiwama kuru kale kibitu. Tuchirekebe. Musaga nyobige na gwe tulido ze juzi. Fetulaniza social media yako. Pasaje baba. No social media inake kisera. Ngabo obato sose kuwana kyagula into inacho yogera wano. Ebyo bisera temwaliwo. Nalina tugamba tugenda kukola tutya. Tetwagala nnyo kutegeeza bigambo bino. Mwina gye mwali. Tulina nakwata peji yange y'abantu 7,000. Negireka ku social media nga yali akuba lumbuye kumuteekawo waali. Oyo lumbuye nga bwawanika live teri awanika. Twakuba lumbuye peji ya 7,000 nefa. Abasooka okungoberera bakubuulire. Lumbuye ne tumuggyako kye tumuggyeko tumumuza wali. Ne tugamba kati bakamaabe balina okwogera nga naffe we twogera. Bino ebyokuba nti president alinayo tetukyabyagala. Ne tulima olulimbi mwe batulira mwe muli. Kati nze Ntale bw'aba ayagala okukola kyakola kyonna. Yali badde asooka n'atuula. Abantu bagenda kumbuuza kino. Abantu bagenda kumbuuza kino. Abantu bajja kumbuuza kino. Byonna. Wano waliwo omukazi simanya mukazi wa aja ali mwezera. Yajja wano n'asooka n'ayogera. N'awamba amawulire. Ekyo njagala okukubuulira bw'oba wali olaba bulungi. Nze najja nengattira abantu doti zaali 3. Saizi ya Haji oyo okulinnya ddeeka. Omwana omusobezaako mu kisenge nga nnyina ali mu nju nga tayogera. N'okuba nti ojja n'olemerako ng'omwana ate omusajja gwazaala ate ye yaggambye. Ebintu byali ebi ebyakyusa buli omu obwongo. Kati Godfather kambabulireko omwayotereza. Kamba nti omwana oyo yeetuganga Domitry ya Seeta. Nze sigambe nti yeetuga. Sinayogerako nti yeetuga. Kubanga gambye Ntale ne family bayinza okuba beetaaga bwenkanya naye ne Seeta nga yeetaaga bwenkanya. Nze sirina side. Wabula kyembuuza mama statement yennyini gye wandibwadde okola. Tosobola nti wali etteeka mu Uganda erinzijjako obuvunaanyizibwa okulumirira sister wange. Teririyo. Lwaki bw'omulumirirwa teweegatta ku maloboozi? Abaleese amaloboozi bangi. Family yabuliddwamu omuntu yenna yeegatta ku maloboozi. Yamwegasseeko. Deshi. Nze olwaleero njagala olabe ekintu ono twida alunakiraba. Deshi bakkuba. Deshi bakkuba. Ne tukiraba. Ne wavaayo akuma omuliro. N'ayogera. Family yagimwezera bwe yayogera. Ani alina eku? To be honest, ani alina kana akantume boogerera. Ani alina akazindaala akasembeza ku ssimu asooka akako disconnecting. Family yagimwezera bwe yayogera. Abantu basirika. Aba family mama ne taata ne basenga ne baganda be nga bala abambi bagenda kuswala okujjowolereza Haji. Naye abantu we bajja nga bagattako family yonna yavaayo. Kali kyagamba nti bino ebintu ebituuse at least Ntale agenda atuule wakati wa mama ne taata agambe bannange ono ye mama ebigambo byamuggwako ono ye taata naye ebigambo byamuggwako. Beba n'abantu that's what they did era bamusindika. Bo bennyini bayimirira open ne bamugamba muganda waffe njagala ayogere nga bali wakati. Godfather byoyogera oli mukwekubira side. Ntale ne mu bigambo byazza kugamba open. Nze yakola interviews. Ntale yayogera open n'agamba mwannyinange ne bbawe bayimirira open ne bampa obuvunaanyizibwa. Abatulage nanti baliwo abatulage nga bayimiridde wamu. Abatulage nkugambye ku macagano yessimu gye ndi Stevens eyafande magambo CID. Ntale ne mukolekanya ne bagenda ku CID. Kati olwaleero gwe byoyogera uwe wa saidi. No. Kino kyankubuleko. Let the family ezula amazima amatuufu ku mwana waawe. Temugibuzaabuza. Muleke family ezula amazima ku mwana waayo. Olwaleero oyogera bineno Mr. Godfather kati kiri family yo. Andi tekiri mu kikaati. Naye kyo kinakira Godfather ne kiyingirako mu kikaati. Mayidea wojja okufiiringa. Omwana wange wojja kifiiringa. No, Godfather muleme kulimbikirira bulimba. Tulemenga kulimbikirira bulimba. Eno Uganda mwetuli yaffe, y'abaana baffe, y'abazzukulu baffe.
andi aguntu itanise jo ganiramu atenga eyo gundi yebambi tetulina jo ganiramu tuuliziganye deshi zo mwana wange yagwa ku ssomero yagwa nakuba bwe yagwa ne baŋŋamba asikali yagenda omanya nti essomero libadde liriwo ebbanga lyonna lyonna okugyayo ebifaananyi by'omwana oyo bye balase envu yetu banaye essomero lyagali yawolereze nga tewali ali wabidde lyaliwa ng'essomero ku level gye liriko tululira tusooke tuwulirize ebintu tagenda kukkiriza eno ensonga eri sensitive eno ensonga ya buzadde eno ensonga ya bulamu bwa muntu anti bugenda kudda tebugenda kudda naye kirungi nnyo bamanye era bamatire bengi bakakkanye tebagala sente za seeta kumatira nti omwana waabwe yafa kino naye tomukiteekamu okubuzaabuza oli muntu mukulu Godfather nonasobola okugamba ekigambo kino okimanyi nti bw'omu ku bantu be baataddewo nti be nawulidde be baataddewo okubuzaabuza ensonga eno gwe wawulidde kuba totuswala kwogera kintu ate bwe bakyogedde katadde oyogera biwugira ddala nti kyoliko deshi ninkonfamiza ddala nti kyemuliko ava muyingo ne tumwogerako ebigambo ngono gw'olina akakwate ku gundi mukama wo yono omukyala bamuyitaani gwajja kuwolereza nga bakukutte singa tuvaayo okwogera ebigambo ku muyingo bwe twogera ku muyingo mamaatata w'omwana tetubamaliriza ebintu byakwogera kintu kyesitalinaako mutwe namagulu that's why nteekamu obudde neŋŋenda ku ground seeta nze kyenali njagala mumbuulire katuwulirize nali njagala mumbuulire ekyabalema poliisi yabagoba teyabagoba mwawaaba temwawaaba poliisi yagamba ki ekyo tukiteeke wali nti poliisi yeeyisiza bweti kale kituliidingawa postmortem report yagamba ki postmortem report egamba omwana yapira peeni nemuchokinga mu bulago ate wamira peeni nga bano batugamba yeetuga nti kale ekino yene tukigatta wali abazadde bagamba ki abazadde bagamba omwana waffe teyali mulwadde omwana waffe nti aya ne tubikombayininga ebintu bimeka bina oba bisatu oba bitaano ne tujja tubayambako naye lwanyira abazadde teboogera nze sina bujulizi bugakasa nti entale wa famire basobola n'omwewaka n'enkya muba muzikola muwuliramu ku nsonyi mu mutima awuliriza ate ensonyi zaawa nze nkubuulira amazima nawe gogoswala nakuyimirira mu maaso ga kamera gamba nti omwana yamira peeni y'Amerika nkugambye postmortem report egamba kibye kati naawe Godfather kukumanyako nga bakuwa ripooti bwekyo ng'ogitwala mu mutwe ogassa emitwe ebiri sikali postmortem report bwegamba tompanda bigambo kati tuveeyo oba tubuulire nga njagala mutubuulire tujje nga tugattagatta naye tumaze ku mawulire nkubuuzize ekintu kimu ne bwe bapoliisi nefulumya ekintu bwe kityo mu bwongo oba okyali awo nkyayimira nze nyinza okuyimirira mu maaso ga minisita magambo poliisi efulumya ekyayo tuwulire poliisi kyegamba oba poliisi eganye kati gwe tubuulire poliisi mwaloopa ne babagamba ki fayiro poliisi yagituulako oba kati mwagala tubawagire mugende mukwatagane ne bali mutuleke mubigambo kuwagira Godfather kino tekiriko kuwagira kino eggwanga lyonna olwaleero media yonna ne bolete batunudde bagamba seeta eyogera ki kyetaalema kwogera lwaki yalemwa okukigamba abazadde lwaki seeta yalemwa okugamba abazadde negamba ba bloggers nze sina bujulizi gundi yabaddeyo Sharomu yayogedde open nti yagende seeta ne bamuwa saidi ne bwe nawuliddeko bulungi nnyo yani muganda wange Dini Lubowa yatuuka seeta essomero time teryafuna okubuulira aba bloggers abo lwaki teryayita family ba blogger ki bamani nze nyina erinnya eryokkuuma simala googera bintu esinaako mutwe n'amagulu sina blogger gwe nalabye ku seeta ebitagatta essomero time lyegimala nga liri mu kunnyonnyola ba blogger gundi lwaki teriyita abazadde bayita abazadde batuule nabo bennyonnyolegane ife batuyite tugamba nti ye basi tukiryalinge eya abazadde baziikira ki omwana gwe bateeka kasa kyamudde naate tobuuza kibuuzo ky'abaana bato naawe kati mayiti bandigirate kungulu affe tuzize ku mirambo ssebo paka wetukanyiza n'abantu ebibuuzo eby'abantu abakulu naawe kati mayiti bandigire se waggulu
Kale kitegeza tugamba kuziika. Tugamba ndeka wagulu ko mulamba bakusabani. Temandi jizisi. Andi kyenkubuuza batokanya na biki byaliwo. Obokanyiza nabyo batokanyiza nabyo toyina kuziika mayiti. Tebaziika muntu gwoteeka kasa kya musi. Katonda. Ekyo kijje kunze. Omuntu yenna nga toweka kasa kya musi tomutwala ku kijjakyo. Ekiyigire kunze waito kimanyi. Ekirala twagala okusimba nammwe amagulu. Godfather muwanga temutya kwitana zaako. Ekyaga nnyo okutuyingiramu otubijjise. Neewulirizaako. Mugamba abazadde baveeyo bakole statement kwe tusinziira naffe amagulu okuyimirira. Ffe tutyayimirira mu bintu mmwe temutya. Omuzadde tajja kukola statement nga omwana we gye yafiira tewannavaayo statement. Ate tebabannyonnyola. Babannyonnyolerawo. Babannyonnyola naye bawakanya by'omwami mwennyini nannyini ssomero yatuuka ku bazadde mwe bye mugamba mbu yabuuza ku bazadde yabayitako buyisi n'ayingira mmotoka ye n'agenda. Ndala agamba wuliriza ng'olaba tewawulira. Ndala agamba abazadde wulira kubanza entale gwe nawulira ng'ayogera eby'abazadde simanyi n'essomero simanyi. Ebintu ebyagaano yingiramu eyo story. Inbox zaffe nga batugamba mubyogereko. Ntala atugamba bagenda ku ssomero. Essomero ne libagamba omwana yeetuze. Ne bagenda ku polisi ng'eyina ebifaananyi muyeyaddamu n'essibayo omulambo nga nabo bagamba omwana yeetuze. Kusomera ni abagamba Godfather obo ogoberera story. Nayo labibuza ntale yatobibuuza nze yaganze nkunjogerera ntale. Nkuwe namba y'administration omukubira essimu kati bwagikwata. Kubira waaki? Lwaki tompa ya maama we? Walingambye nkuwe namba ya maama owulire ku bulumi bwayitamu. Kwaffe kye twagala essomero ensobi yaliwo gye tutamanyi yajja etya. Kuba omwana bamutwala kusoma si kufiirayo. Naye kye twagala omumanya mu mitima gy'ababiri mulimu ki? Simanyi wongamba neewozeeko nga tonnampaabira lwakwama mubuukira buli kintu. Oyagala essomero livayo lyewozeeko ani ayina kireyimu eri ku mmeeza. Omwana yafaaki. Sokolindeko Godfather yagala tugambe essomero terina kuvaayo kunnyonnyola. Ani ayina omusango gw'erinnyonnyolera. Omwana yafiirawa. Yafiira simanyi gye yafiira. Omuzadde bw'akwata omwana we n'amugya mu dde. N'amuteeka mu ddwaliro. N'amuleetera essomero. Obuvunaanyizibwa babuwadde essomero. Obuvunaanyizibwa bamaze obbuwa essomero nti omwana wange mubakwasizza. Kyonna ekyapeninga ku mwana oyo essomero muba mulina okuvaayo okunnyonnyola. Omuzadde omumanyi. Kubanga gwamanyi omwana wa munne engeri gy'asuzeemu, gy'aliddemu, gye yeebaseemu. Kati okukeera ku makya okugamba omuntu neerege nnyo muwagire nomwe okusinga abazadde ababiri. Nina mwe mulimba nnyo. Godfather mwogera ebintu ebigatta. Oli mu mute Deshi. Oyagala nze nnyo okusinga abazadde. Godfather nkugambye mwogera ebintu ebigatta. Nammwe muli bazadde my dear. Muzadde abaana. Godfather bokeera ku makya n'okwata omwana wo n'omuteeka ku ssomero ng'ali mu kisulo essomero oba oli bulaza omwana wange taliko piara mbogera owange taliko piara bulaza omwana wali mu kisulo owange taliko piara omwana wali mu kisulo nga ntekayo waakyo wange kati sirika kati Godfather sirika kati sirika naye ngenda mpaka mu dinisa nenyigawe nemulaba kati awusirika n'okusirika kati leka abazadde abalina abaana mu bisulo abalina abaana mu bisulo boogere leka abazadde abalina abaana mu bisulo boogere oyagala twogere wasomerako mu boarding school oyagala twogere ki Godfather wasomerako mu boarding school neddo oyagala twogere ki thank you kakati ffe twasomerako mu boarding school ng'olwaliro ne weetaaga obwetaazi okugula okukubira ku maama w'essimu bataatawo oyina kusaba ssomero oyina genda n'osaba kati tosobola kuŋŋamba ku datidde statement omwana wange yeetuze nga namukwasa mmwe essomero mwaba muyinako obuvunaanyizibwa oŋŋambe nti temugenda kuvaayo kunnyinnyonnyola why nga lwaki genda wala kuba mugamba baabanyonnyola naye bye baabanyonnyola temwabimati ate bwe tebavangayo Godfather oba tolina mwana mu kisulo then that means awusirika
era in fact deshi chusa ne topic kuba Godfather ja kuocha bwocha omuzadde ye nayi no mwana mu kisuro be yali aweredeko mwana we kisuro yabajja wanene ayogere yamanya kankubuze era gwe linda Godfather ku assurance linda ko mu holiday ogenda kuuliranga abaana bawumudde ojja kuwulira ebigambo mu deshi wasomako eso byazagwa nga kusomera mwali nanga genda ku holiday okujja okwekalakasa Godfather ubira mwali nanga holiday okwekalakasa Godfather gano batosomera kalakasa ya boarding osomera ko ya boarding ebimusoko bireko bite esako wanji eso ibwe gwa ku somero abaana bonna fere tugana twayinzo waliwo ensobi sikyengana neze kye nebuuzanga omuntu ategeera saga kusabukana bigambo enchasi nze ne besanga tata oyo mwana tanyina akobuzibu kubeera kibuga muze inga wasirika nnyo Godfather Godfather ekifaananyi ky'omwana oyo kye baafulumizza mbu teyeetuga mwana bakuba 215 Godfather ekifaananyi ky'omwana oyo kye bagamba nti kuwagira ntale tabirabyeko kati kinoonyereze olabe naawe mu magezi go oba olaba butali bumativu bwabwe nze omuzadde kasita avaayo n'alyoka alaga obutali bumativu tugenda kukkaanya ku byogerwa naye abazadde baba tebannavaayo mujjayingira ebintu abazadde babeeyo oswale noonya ku kifaananyi kye baafulumizza otubuulire oba ddala boarding ya seeta domitro ya seeta bwetyo bwefaanana ng'ekifaananyi ekyo bakifulumizza seeta ogimanyi ebeere ne domitro nti etaliko siiringi omwana bwe wasobola okwetugira nakirabako ekifaananyi ngenda kikusindikira nayo kenyini desho genda kubeera sho anze sina bujulizi ndi ekifaananyi kyavudde siita ebyo saagala biyingiramu n'olaba kidomitro yeka lwaki sinoonya wanene ekifaananyi deshi kansooke nkunoonyeza ekifaananyi wano nkikusindikire kati nze sina bujulizi saagala yingira mu bingi wano twalinako omuvubuka bamuyitanga simanyi obaani eyeewamba ku lwambabazi n'abulawo ne bafulumya ekifaananyi mbu yafudde ne bamusuula mu nnyanja twaddamu kumulaba wassale ng'agenze wassale ayeetonze naye nga waliwo ekifaananyi ekyafuluma nti yali afudde kale ebifaananyi ze siyingira nnyo mu bintu bye siinaako bujulizi kubisimbako ssira enkya bwe nasinkana miyingo nga mbuuza bwe wayogera wabijjawa nga mugamba ndi ki omuzadde yalumwa ekyo tukimanyi omuzadde yafiirwa ekyo tukimanyi naye omuzadde tetumumanyi simulabangako tavangayo kulaga konsani ye tavangayo kukaayanako tavangayo kwogera kakati bwenzigana omuzadde najja n'ayogera ekitakwatagana bulijjo bye twogera ffe muba mutuleseewa tegeera kyentegeeza bw'ofunanga obuzibu vaayo tube ku mafuta otuyiwemu agaaka sinakirabako mpozi okiwadde ono ayedde ekito kiraga wano kwalo kye tuyita authenticity of proof oba authenticity of evidence nze bwonabetulako simanyi bwogenda kunnenyambo simale twakuwagira nga osirise seetayo nkimanyi eri mukattu yo gwagikubye kati yesaba nnyo abazadde baleme kuvaayo kuba kigenda seeta abazadde be bavaayo oyagala toyagala seeta ino vaayo kasita abazadde bavaayo oyagala toyagala seeta ekola ki ina okuvaayo tebe ina okuvaayo kuba eba ina omusango gwali mu kwewozaako naye olwaleero ntale bamutwala nga kadeideyi naffe batutwala nga bakadeideyi okitegeera naye abazadde be bavaayo ishu ebeera efuuse eddala ey'omuzinzi seeta ina okujja kati saagala ate gwe obuuze mu lwaki seeta tevaayo ekunnyonnyole yababuulira ku ssomero bwenna bwe mugamba ababyogerako ne mubiwakanya era bwevaayo byegenda okwogera kati omuntu yenna ategeera obulungi olina okwewala sikando bwezityo ti singa ebintu bino bijja abazadde ne bajja boogera ebyenjawulo kuba abazadde bakyasobola okujja ne bewakano eyo ntale basobolera dde baga nti kojja yalina bulumi bwengaye naye teyatwebuuzaako oba teyatugamba sitole yonna bwetyo okitegeera mwabadde bali ku saidi ya ntale mba musigaddewa kuba ntale si yabadde asula n'omwana si yabadde amusasulira fiizi n'omwana bayitabeera wuwe kati ze bwompita okuyingiriramu ebyo ebintu mutugatte eddoboozi sooka kubuuza abali 99% concerned baliwa
bobo soko okumpa nze ngatte ddoboozi lyange kulyabwe tetubalaba nze sigenda kulumirirwa kufa kwa Deshi kusinga maama we ne taata we. Suna Ben yajja wano mu lutalo ne Nambwayo. Nambwayo n'asooka n'annyonnyola nga buli omwana bayi mutuufu. Buli omu n'abimma amazzi paka Suna Ben lwe yavaayo n'ateeka eddoboozi lye mu lwatu nti bannange akayiringu baakassa ku kyapa kyange. Buli omu kasa yawulira kulya Suna omusango gwatwala bbanga ki nga guwedde. Nako togenda kuva eri oyagala tukulwanire oba kubanga no ku social media buli aleeta ensonga ku social media aba ayagala bamwegatteko bafune eddoboozi eryawamu kuba eddoboozi eryawamu liteeka ente mu kkutiya kyabaanoonya n'esooka obeere calculative nti famire bebangagga ate mwannyinaze kubanze bbawooli tagenda kumpa buyi tagenda kummanyiira ku mwannyinaze ku bulumi bwa mwannyinaze. Nze nyina mwannyinaze baatabuka nebba mu byekisirusiru byaye ebyamaka ne babaako abaana be bayawulamu nze namuggyako baana ne mugamba mulwane byammwe naye mpono noono bagende mu ssomero ne mbaweerera ku zange nga bwe beesootinga oli asiweererako bano ate simanya ate abo ate simanya oyo ate simanya erinnya ate walisalako ate nagano disalako ate ne manya nti katono omusajja aye kaaliko abasajja beesiriwaza teeka oli mu ssomero nono teeka mu ssomero ze nsasule mwe mwesootingi kuba oli mwannyinaze tebamuziika wabba entalo gye zinaagenda mu maaso mugenda mufundikira muziika kale waffe saga atuziike so kakkana obusungu bwolaba omwana nti baganya omuweerera nze kamuteeke mu ssomero nze nganze sijayingira mu ntalo zammwe ez'abufumbo gye mwesimira saaliyo kati gwe nga gwe ntale sooka otulage mwannyoko mujja kubba mugobe ku kyammwe ng'abooluganda abalumirirwa omusaayi kubanga lubaale weebukojja mu mwana okubeera obulungi atwala amakulu manene. Kati sika mwannyoko omuganda nti amwannyinaze jangu tobaako kyoyogera kale nga bw'oti okwogera naye tuula wano nze njogere abantu balabe ku mwannyinaze ng'agulukusa amaziga nga nze akola ki nga nze ayogera. We have names to protect in the near future. Tomalaga buukira bintu nojja n'obigwamu nga gye binaggwera ogenda kuba otya okutambula mu ofiisi ezimu ogenda ba otambula ogwe ku mwana wa miyingo mwakuba essomero mulimalawo amazima gamaze gavuddeyo kuba ebintu bijja ng'amazima bw'obinnyonnyola omuntu alaba alimba naye ng'ate oluusi bituufu embeera bw'enaakyuka ng'eri bw'etyo nga ffe otwogezezza bingi taata w'omwana tetumanyi nti ayinza otuwolereza maama w'omwana tetumanyi nti ayinza otuwolereza teri kye tumanyi. Bw'oba olwana olutalo gamba nti Deshi wange wano kanjuze Bina Baby yajja n'ayogera ebigambo ku Nambwayo. Nambwayo atwala Bina Baby mu kkooti naye ate Nambwayo kye yeerabidde nti omujulizi wa Bina Baby oba omwana waabwe wassi waabwe ye Suna Ben and she's not in good terms with Suna Ben. Suna Ben kigambo kimu nti omwana mmwe buusabuusa n'ebya DNA abikkiriza Bina Baby aba awangudde ye mujulizi omukulu musango guno kali Nambwayo takimanyi tagenda guwangula lwaki tebagatta dots. Soko otuule baloya bo obviously bo baagala sente kubanga when lawyers are signing with you bakugamba nti there shall be a pay and fundings at any legal extra expertise beyond advising you. Bw'oba toyagala magezi kuva ku looyawo gw'owaayo emitwalo 2 buli mwezi ekisukka ku magezi ne kibaako gende wala wonna ojja kifandinga. Kati awo lawyer ye aba akola kyobula kimibiri tumusuwingi let's petition kuba yo lwagenze mu extra legal expertise ezeetaaga okuvujjirira omusimbi kisuse ku advise kali Nambwayo kye batamanya nti byonna gye mubyogera nti omwana si wa Suna ayogerwako tebayogera ku ggwe. Bina Baby teyayogera ku Nambwayo yayogera ku Suna nti omwana si wa Suna Ben. Kati obujulizi nti omwana si wa Suna Ben erina kuba DNA inokolebwa fresh wakati wa Suna Ben ne Nambwayo. Suna Ben yajja kwebulanganya tajja baawo obujulizi weebulyawo tebagobeza ekisango kye ne bagamba ogenda oliyirire gwomalidde obudde. Bantu mutagatta dots na butabala nze oyagala nzije kuyingirira mu bintu numirize miyingo soko obale who is miyingo ali ku level ki
What is seta? Seta eri ku level ki? Kati bwe malona ba seta nendaba ne mingo tiye nanyini. Aha, kani njaganda bene mama gwempolereza yaliwa. Ne tata yaliwa. Kubanga miyingo ne mwana aba munene nga ne seta nene naye nga mama ne tata obulumi buva kugumba obulumi bugenda kuba obunene bwa babiri. Ne mama asirise tata asirise kojja yeyogera kojja yeddira ente alumirirwa atenye ekika kyembwa. Ize ngenda mwanyina ze yafumbirwa netike family namba teriyo kojja teriyo tata muto teriyo tata mukuru teriyo muganda we mukuru teriyo mwanyiguli mukuru teriyo omuntu wangu bukyanga bitandika buli kyetuli atukiwulira ku ye tukakasedi nti ddala abayinako oluganda bwe bajja ne bamwewakana lwakwati walaga ebintu bote basobola biraba bwe nkuwagira ntale nga gwe namanya 215 ng'oli mugagga wawali ku Nabugabo bwe nkuwagira ne bajja ne bakwewakana kyafe twamulabanga naye tumumanyi we wafeeyo nesife twamutuma obonde sewa mingo wantumya abankalirira ku ntandaalo hani abagenda okugamba nti abamukubidde kino buli omwajja agamba beeyasamya nnyo bebatakola ki bibatamanyika bamukube gwagenda oyingirira miyingo wali obimanyi nnyo bw'oba oyagala abantu bayingirira omuntu nga miyingo olina okujja with a solid foundation of evidence nga ne miyingo ne bwakola ate ne bwakola atya amazima gamuyigga naye oli agambye omwana yeetuze kyotugamba kyebagamba poliisi egambye naffe twagenze twamusanze omwana yeesibye gw'otugambye poliisi yamuzaayo simanyi waliwo nga bamuzaayo ng'ate otugambye wasanga bamugjeewo kati soka ombuulire waliopa omusango poliisi yaganda guyingiza oba poliisi yabagoba kuba tunoonya we tuteera poliisi mu fikisi naye tugyogereko ebeere nga talina we banonera ebyomusango tebabitubuulirako kubadde ekiwe mbaseekakasa nfa ya mwana wange ngenda ku poliisi nenzigulawo omusango kati ekya poliisi tukyagala batugambe nti twagenda emukono poliisi netugamba gawe from here nze nyinako omusirikale yali DPC w'Eruweero mwaka gwali gwa 2016 twagenda ku poliisi Eruweero nga tulina ebintu tutte waliwo entale ezaaliwo zaalimu ettaka n'omuntu omwasibiddwa DPC n'atugoba DPC w'atugoba twagenda ew'omusajja nali mumanyi bulungi yali akulya PSU y'Eruweero Police Standards Unity ne tumuloopera yambuuza are you serious the DPC has sent you away from the police okakasa byoyogera nti yes n'akwata essimu n'amugamba Mr. DPC how are you I'm fine. Since when did the police become your home? That you decide whatever visitor must enter and the one who should not enter. Since when? Can you please come here immediately and tell me, is that your home? DPC yajaduka. Nanyonyole kitufu bwe kyali. Era nga yali musobi. Era ne yetonda ngabo manyi olimiru aba DPC. Bano bantu bange, these are our people. Never manyikali just babao. These are my people. Yeah, no problem, no problem. They can come, we go there. Nebi gwawe bityo. Kainaka betu batwagala. Inti ddala. DPC ku mukono yakola atya. Tojja buzingo tuwa story eri one side ngiraga bulumi bwo. Tugenda jibuukira tuleke mu ntata. We want the parents to come out like me. Ze njagala parent, mama, watata. Never what basobola kwogera nga bali so much depressed kuba abagaga aba baagala nnyo abaana baabwe. Gwenda ganto li connected nabo. Ogenda wako ngambe bannange tuli waba Elishama wano ngabe mutulaba amakaga nyogoze ngabo galaba mama yoyo atudde asirikiridde naye seta mwatukola bubi nga mama ali wali akulukusa maziga tayogera oba mazo wininga support nensiga na goberera deshi ekanga ne family jayogerera simu abeera jabeera waka ogenda kunkubya omuzinga enkya byesagala ebyo bwobanga olumba institution yino kuba omwegendereza oli oveyo okuba Equity okuba Airtel okuba banka Centenary okuba oyina bo omwegendereza ddala ng'obujulizi bw'olina nayo kennyini erabira ddala waliwo ekikyamu eyina kuyita buyisi naga deshi jangu ensonga gye wazitutte wala jangu okisegeera so sikuwa bukubi oyina akubuuza seeta gy'olumba ogimanyiiko ki kyamusayi batugamba omwana yafiiridde awo ani abagamba waliwo kojja w'omwana mama w'omwana agamba ki mama w'omwana nze simumanyi tetwagala taata w'omwana yayogedde ki
ati twagala mmanya mwenga bani abatagala mmanya ozaako ki mutwa fertile grounds kwe tusinziira naffe okwewoleza nti Haji Mwezera twawulira amaloboozi ge ng'ali mu poliisi agamba ati osazeewo onswaze nenkuzimbira kalina nenkuzimbira ey'okubiri nenkuwasa n'abaana bo nenkulabirira ne tugamba omusajja n'akuwasa n'abaana bana nga neyasooka yamuwasa n'abaana bana n'akuzimbira kalina esooka n'azimba kalina ey'okubiri n'ajja yeebaka ate ku mwana gwakuzizza ng'okuva lwe yatandika awasa bazaalako nedda waliwo ekitagatta ne tusirika omwana yamusanga ku ddeeka tugenda olaba sayizi ya Mwezera ni eno sayizi teyinza linnya ddeeka yakusatu abali wansi ne basigala nga beebase ddeeka eyuuga ne tujja nga tugatta dots ne tuziyingira okkakkana omulamuzi tabayinaako buzibu bail granted lawyer ba Muhammad Nsereko bannabyabufuzi abaagala sympathy mu bantu tebamala gayingira mu bintu byonoona obululu naye n'avaayo societies ne zivaayo ng'omukazi babanza okugattagatta nti omukazi ono wadde akaaba wadde alaajana naye alina obuki aliko obubbi era bamukwata mavumbavumba ne bamukuba ettale lwaki sayidi zonna eziri mu mwasajja twali tetwagala kulaba Zuula akaaba aye tuddemu kulaba senga wa mwana wa Zuula aye tuddemu kulaba muganda wa mwana wa Zuula oba ogenda tuleetera ebizibu kati ffe ng'abawangaalira mu Uganda tubala empiki nga tutambula tetumala gakola ki tweza kweyesu giveeko njagala Eddie abeko ne kyayogera tugende ku nsonga enkulu Godfather. Mbadde nsabobera attentive to debate tulabe tuberenga tuwulizika. Ya attentive. Okay. Ekisookera ddala baatugamba omwana yeetuga. Message tetwasooka ani n'abagamba. Message twasooka okufuna. Ani agamba. Eri kojja nga yagijja ku ssomero. Ababakubira essimu okubabikira. Babagamba yeetuga. Ekyo ne tukitwala bwe tutyo. Ne wayita ennaku 3 ne tugenda ku website y'essomero ku Facebook ku page. Ne bateekako nti omwana was insulted by a fellow student. Kyebayita mob justice. Ulirizamu kyebayita mob justice. Tulowooza. Wagenda ku website olineko amanyi bino betwogerako. Twogera ku muzadde ali mu bulumi bwe tutamanyi na level ye twogera ku institution erimu minister okuva obuto nga minister kale twogera tulina okuba very critical very identical very systematic and very true kakati Godfather kangende maaso tulowooza nti page erabika eri fake twagenda okulaba nga ye page entuufu ebaddeko update season ez'essomero buli activity yonna nga ye page kuzibeera teriyo page ndala yalina following y'abantu omeka sabigenderera era bwebiri nakati omanyi waikobera authenticity of a page Godfather tetugenda yeeyo ekintu kyetulimu tuli mu kibya kirimu mu madda anti nga kibya kirimu date si madda ate nina ebibuuzo biri bisatu byenjagala okubuuza Godfather mbuuza omwana bw'abeera nga yeetuga lwaki poliisi ey'esseeta teyasobola kujja ku ssiini poliisi ey'emukono nejja eya wano baali tebalina maani pawa okumpi ekibuuzo ekyokubiri bwe baasisinkana ku ssomero lye bayita seeta ne bateeka omulambo mu mmotoka y'akabangali bagutwale mu mochale ne baganda abazadde okugenda ne poliisi bo ne bavuga emmotoka yaabwe naye ng'ate omulambo gwe gwasooka okusimbula kijja kitya nti n'abajja oluvannyuma baatuuka ku mochale ne balinda essaawa 4 ng'abaabasoose okutwala omulambo tegunnatuuka ku mochale bo baayita mu kkubo ki ekibuuzo ekyokusatu essomero nga ly'ogambye likulirwa minisita alina experience mu bizinesi y'amasomero era akulira ebyenjigiriza ebitandikirwako mwami Muyingo
omuntu bwafiira omwana bwafiira ku ssomero Godfather betwali tusoma gwe bwajjo wali osomero omwana bwe yafanga temwagendanga ne muziikanga ng'essomero okay babeeranga tebagenze kuziika akubuuze kyoleke nkubuuze kamale kibuzo kyange omwana wange gwe yagala otwala mu sikanda bwezi kamaliriza kibuzo kyange oziramu ki genda kumaliriza kibuzo kyange kakati abaana obatiisiza mu justice eyinza obatuukako ate essomero ne wabulayo omuntu representative gwe batuma eri famire okugenda okukubagiza abafiirwa omwana ulirizamu kati omwana abadde kirayanti waabwe netugenda ku kintu ekirala ne wabulayo ebbaluwa entongole eva mu ssomero ng'esaasira abazadde okufiirwako kirayanti waabwe kuba omwana abeera kirayanti kati ebibuuzo ebyo byokka bituleeteranga ffe abazadde naawe omuzadde okwebuuza waayi ekirala omwami ono youtuber tetunaba kuwulira statement yonna eva ku poliisi tetunaba kuwuliriza statement yonna eva ku mwogezi w'essomero oba omukozi w'oku ssomero omwana ono youtuber bwina amujja wa yayogerera poliisi yayogerera essomero oba ye spokesperson wa minisita Muyingo kati twagala okubimanya mukulu Godfather kaize kyengenda okusooka okuddamu mbuuziza lwaki poliisi eyeseta si yeyajja naye ey'emikono yeyajja soogerera poliisi era siri mu security naye kano just ngenda kakuwanga gwe omuntu kuba okuze bino bino banga obimanyi biri ebyofa omwana tubijjewo wabula kino just nkikuyigirize nti poliisi zonna okuva ku police post okudda ku Simako station okudda simanya ku division ogenda okutuuka simanya ku region ensonga bwegwawo okuva kwatuukiddeko bonna bakommunicatinga mpaka waggulu poliisi zonna edi bwogenda n'ompaabira tugeze ompaabidde luddawa bwogenda n'ompaabira ekakiri owulira ekakiri manyiyo bw'ompaabira ekakiri nze nsobola okugenda ekawempe ku region nenneemulugunya ne bayita fayire eyo n'agiriko ne bagiteeka ekawempe ne bagireka etambulira awo oli naddayo tetuli ku bya musango nyina kyenkuyigiriza muno nti poliisi ne sisitimu zaazo tewali yeetwala kyova olaba abantu babayitanga embwa zaani za poliisi embwa za kayihura mu biseera biri nti bo balinga mbwa tateeka bwongo bwe mu kintu tateeka ntegeeraye mu kintu tateeka magezi ge mu kintu ateekamu kye bamusomesa na kye bamulagidde to keep law and order which order ebiragiro amateeka n'ebiragiro bivaawa ku kutegeeza bakama abo n'okwebuuza tetuli ku bya musango kuyigiriza sisitimu eno ti omusirikale bwajja n'agamba nti edi nti omukulu akututumye nabwosoma amateeka kanaana ng'olirooya bulaaza ogenda ono tamanyi bye wakoze tayagala nabbimanya naye omukulu wakoze eki alagidde amukutumye ogenda kakati biri ebyamukono yetwala siita police station eri mu kitundu ekyo bwefuna amawulire ngaago ku ssomero ngeri erya minisita ng'oyo eyo post eyina abagikulira ebategeeza kuba deployment ziisi ku budde obutuufu mu kiseera ekikyamu kyova olaba babuuza Kaweesi yakuba omusajja oluyiya kuba tiya gas mu kwekalakasa kwa Besigye oba ojjukira nzijukira n'amukuba oluyina amujjako kyerementi n'ambuuza who has ordered to fire who has ordered for the fire who has ordered for the fire n'abakuba empi bakola ekintu nga balina mukama waabwe abo naye nga tabakoze eki tabalagidde kati tetujayingira mu bya keesi ku nsonga ya poliisi wabula nze mbadde njagala kukuwa layini eyo mu security nti buli omu atambulira ku mukama we eyo ngitegedde bulungi okitegeera yes eyo ngitegedde nze ku level yange bwenfiira wano DPC w'ekitundu mwendi tasobola kujja kunzijjawo nga region tennamanya mpaka naggulu bonna abeera bamanyi nti Godfather afiiridde mu nnyumba etya kati tugende ku point endala eyo ngitegedde yensonga lwaki omulambo gwa Isima gwamala ebbanga ebagukubira paka poliisi bwe yakolaki naye nga nearby wabeerawo zi poliisi neddawo nkutegedde bulungi era ekyo kiyize
kati ebyo mirambo na bichi police negambe betubirekeyo tetubigendamu ekyokubiri ebintu bino byonna nga wobyogedde byogerwa omuntu nze gwe sinaako bujulizi nti wa family nze kyenandisabye nti at least agenda nkwatireyo video ng'ali n'abazadde wadde teboogera naye nga bali arawundi tumanye nti bakkanya ne byayogera wabawo controversy eri nti abazadde bakimanyi kwaliwo ekitimba kye bataddewo nti abazadde bakola ki subira okiwuliddeko kati controversy eyo basooke bagijjewo balage nti bakkanya ne byayogera era balage nti bamumanyi ogenda n'abasupport media ejja kukwata omuliro kakati mbadde tugenda ne ku point y'okutambuza omulambo Godfather now happening process waliwo obuzibu Godfather ntangazaamu n'entambuza y'omulambo paka ku mochari ate entambuza y'omulambo mpaka ku mochari saaliyo gambye kugambako nti bino byonna bigambo by'abano fetuludde ku social media oli najja n'akaaba kuno buli omu n'akwatibwa ennaku naye nga ye mukyamu recent omuwala yazze ku live ya champagne eyaba Bruno K n'akaabira kuli n'amalisinga ne bamusondera obukadde 9 enkeera abamumanyi bagenda okujja ngo omuwala afere malaya za mubbaala wano ne bamukubira ba Bruno tudize sente zaffe ate nga zikyasobola okudda ate kya YouTuber muno okwefuula omwogezi nga polisi nabakubaako statement yonna YouTuber era naye musajja wattu omulaba baleeta muleete bakasuku talina kyamanyi ku social media bw'ayita eri abantu bamugamba uno yoyoyoyo akyalimu excitement kale kyagenda tunke nakyo kuba singa kikomayo nga kyawukana ku kyeyayogera kwa bina bisoboka after mediations after biki bikyukamu kuba essomero ensonga lwaki teryagala papa na bigambo n'abazadde tebaagala papa na bigambo wayinza obaawo ekikyukamu gwe bakuleka mu bbanga kyenjogerako ekyo nze kyesaagala bebakuleka mu bbanga olumirizaamu omwana bwe yeetuga essaawa eno si ssaawa yakufuna sitandi ssaawa yakusooka kasuka matu abazadde kasuka matu ku ssomero ssaawa ya ulinzi bw'olaba firimu z'ekikomando oli asooka n'abaako kaawulira bw'awulira tewaba ayogera mwenna amatu mugakasukirawo mu firimu buli omu n'andika okuwulira abadde muntu yalinnye wansi oba kikoola kyekigudde balina kigere kyakubiri bamanye kiva mu direction ki kati ke kaseera kano ekitegeeza Godfather nze naawe n'abalala bonna abalina dawuti tukkiriziganya nti YouTube ono weewe ayo YouTuber yalaze obusiru bwe wadde kiyinza obutamulya leero n'ekijja mmulira walala kuba this is practice is making him perfect. He will practice the perfection somewhere. Chimulireyo. Oisege. Ojagwaga omuzadde tomumanyi. Omuzadde ajagwa ino obusungu bw'olumirize ng'omwana we yeetuga ng'akusula manja ajagwe mbulago. Ojakuba olya ku hoteri yakutere mmere atutere okutwa mu mmere. Kyenkugamba kiri nti omuzadde tusooke tumulabe ne kyayogera tumanye. Toyogeranga ku bantu b'otamanyiiko. Ensonga ne bekukwatako etya nga bagambye omusajja akubye mukazi wo. Towooza tugendeyo sooka obuze yaani amukubiddewa amukubidde ki ogamba ono wakanyama nti asi oyo aliwa yenna bannange ne mukwatako owagira waka wano oyagala sooka tegeera akubye mukazi omukazi ayinza okuba mu pulaani nga yazze akaaba nga twalina amukubye akutwale mu fiksi bakubireyo ebyo mwamamwa tozeka nkubuulira mazima omukazi abeera mu mupango tizeka ngende nga nkaaba agenda kujja gwogenda oyingira kikomera ky'abandi nga bavaayo abantu ng'ana nga bakukuba nga nti omukazi agamba baleke toleeta ntalo ku kyalo baleke tobasiba baleke nja kwejjanjabira kumbe yadaagala okudisipulininga oyina lwewamukuba n'akutereka kati Godfather ate ekyessomero ng'eryo omusajja owa kaliba ya minisita obutakungubagirako eri ezo zonna gambe zikyali story zikyali controversial kubanza nyinako ze nawulira nti basindika abantu 2 miliyoni mmeka 2 sibimanyi gambe controversial stories za theories eno ebejja eno bwejja eno bwejja eno bwejja eyo nagiwulirako
ne full figure ajogeddeko leero ku program ye ne yajuulirako basi ni abantu bameka ne milioni meka milioni 2 eky'abaana obutagenda kuziika kyo nkiwagira in such controversies tekuli mwana wa miyinga agenda kuziika musindikayo wange gwe nabawa tagendayo bwe mubakubireyo mubaganya okwogera namuzigiramu omwana erinnya mumubuuzabuuza CID ekyo kyo nkyogerako nti essomero lyo lyakola bulungi obutafulumya abaana b'abantu kubatwala mu controversies ezo ekitegeeza Godfather kyentegedde mu argument yo kiri ekintu kimu nti maama ne taata abazaala omwana baveeyo batuwe ku ddoboozi batukakase nti ono omwami emwogezi waabwe bamumanyi kimu byayogera bakkanya nabyo bibiri nabo bali mu bulumi byayogera be babimutuma awo nkutegedde bulungi social media egenda mala wiiki nga namba n'emiyingo gyali ajavaayo ekitegeeza awo ono kwe tuyita anko akyasobola okubeera ng'alinga Shalom naye akyasobola okuba nga alina kintu kye kyanoonya asaana okuba nga tabamanyi kati nkutegedde waliyo omuntu eyavaayo wano n'agenda yeesiba ku Irene Namatovu omukazi paka mutwala ku DNA ngagamba mwana Godfather gwe mbadde sikusuubira kugenda bali batunda kivulu kyabwe Irene Namatovu bambi tazannya ku sitanti eyo level tannagituukako togendayo Godfather abakyala bonna mu music industry oli mugezi n'okusingako awo no tetuganye radio bamukuba buli omu ng'aweza sitanti bamala mubika okimanyi bituufu sitanti zibaawo naye naffe tukkirize bibaawo Godfather nsonyiwa bwana Desi mbadde nsaba nzikize embuze Godfather ekibuuzo kimu taata mbadde nsaba nkubuuza ekibuuzo ekikwatako ono omwana gwe baakuba chicken atugendagendako eyo topic eddaku eyo tugenda gigendako tusooke tufundikire eno nedda wali ndi mu mativo nyinyonyodde nze ntegeera mangu kalo kitegedde musooke mugambe ono musooke mugambe kojja gye tuyita okufundikira aba closing remarks okuwindinga up essay mugambe kojja afuna abamuwagira abafamily abamanyiddwa naffe tufune tugumira temutukubya miggo gya bwereere bali abasajja bakuba ojja kwagala okuteeka ekibinyindo mu bizinesi yolyo ogikuba ego ku ttaka tomanyi bimeka byasakwefanyisinzo giyimirizaawo byoyogera tobimanyi byayogera ge mazima genkomeredde naye gobogagattagatta tegajja akusabula emboogo nga nekojja omunoonya talina waali nze kyo Godfather ompadde points 2 amazima gali nti obedda sinte zinaba kugenda muntu ondaze police post yeseeta etwalibwa y'emukono kati y'emukono headquarter ye yajja ekitegeeza bayinza okuba be bayimiriza bano katugende tulabe si bayinza okuba police post tesobola kukola wali station mu nsonga ezirimu minisita ayogere ne bano bakundi nga dipisa atuleeri kati ekitegeeza kibeeranga addidde nga waliwo tabu ku ssomero n'osindikawo prefect mu kifo kya headmaster n'obuuza ba prefect baaliwo w'emmere yaliwa nkutegedde bulungi emmere bwebaamu obutwa oba ebaamu food poisoning nowagira bakusomero lebayita nakanyonyi seed eryegindi wano wali essomero lino eribaddeko abaana abangi nyo baddusa mu ddwaliro eryekalagi ne point eyokubiri yeri gyonyonyodde togenda kubuuza food prefect oba mess teacher director on sport yakiyimiriramu point eyokubiri yeya anko atuleetere ku maama oba taata ayogere nabo mu kamera balage nti bakkaanya wamu naye era bali mu maziga mangi ge gabaganye naye a fool comes up n'agamba they are protecting an image. Which image are you protecting more than your son's life? Ize abazadde beyambula ne bajjamu n'engoye nga bamubikidde omwana n'atambula n'atuuka eri n'ajjukira luvannyuma nti engoye bamubikangako mbike nga bwazijjako gwe n'oŋŋamba there is a parent keeping an image ku mwana we. Godfather bwe twali tuziika isima nze naawe twaliyo asaaliyo nze tewaliyo abayi nipi bakayana omulambo mu ntandikwa ne mmanya bayinza obubaayo obuzibu saagi nze naliyo era nafuna omukisa n'enkolayo ka speech naye ndabanga ku bayoutuber tugenda kufunayo isimu owokubiri
mu mateeka ne mu mbeera za bonna tewaliyo. Waliwo agambye musimanya self defense tugidivayinize bubi. Tetuli mu luzungu ntusomesa. Tukubuulidde otegeere. Ti omuntu yenna bonna amuwalampa ekisusse ajja kukola ekintu nga naye tamanyi kyakola. Kye twali tutegeeza gye bayita self defense. Tikapa ekubuukira okkuluma eba teyeetegese kkuluma kuva ku makya oba ogitawaanyirizzaawo n'esukka. Omwana obuto okumukuba n'akaaba waba asirika n'akuwemula ekigambo ky'otawulirangako. Waliwo kyegendereza ekyo? Kyokuba omwana n'akaaba naye aba asirika n'avaamu eggambo ne weebuuza ono omwana kino ekigambo yakijjawa. Waliwo ekintu muli ekimutrigalinga n'awulira ng'obulamu buteredde ng'akuwemudde n'omugoba gwakuwemula n'adduka n'agenda. It's reflex kyereeta. Kati kino ekyano omuyimbi okuba chicken chicken waliwo ze tuyita normal grounds and abnormal grounds. Normal grounds waliwo tugamba kyamugwanidde wadde kale yakoze bubi naye yaliyo sinaamukuba. Oisagere kye tugambe nga self defense. Naye ku alien skin ne ganga yete kikyakola kubanga alien skin yetaddewo nga custodian of assault tekikyakola. Ate alien skin lwakuba yentegeera ye emutawaanya olw'ensonga nti yagwa mu kaseera ke yali tasuubira. Yali amanya agenda kukola nnyo ng'abalala mu maaso ye abikaminga essita ng'olwaleero bw'ali n'abikaminga sita nga talina kyakoze. Alien skin mugeraageranya nga ku mwana gwe baazaala n'agenda ne nnyina n'abonaabona. Then eyo gy'abonaabonera ne bamugamba taatawo yafa ate gwe mulenzi eyaliwo bulijjo tukunoonya ne bamutwala mu by'obugagga. Ontegere kyentegeeza? Godfather alien si ye yakuba omuntu gwatambula naye. Nze njagala nkuwe nze nkuwa reality. Alien ye yakuba mu mateeka. Deshi teweererengako omuntu n'akwebrandingako nti muyitaaba kikolwa kibi. Kati alien skin bw'amala okujja mu butaala aguza amamotoka aguza amayumba aguza bikirwaki lwa TikTok. Abaana abamutambulirako alien skin yakoze ensobi emu abalese nabo ne bagulawo zi TikTok kainawo banoonya butaala. There are two kinds of people fighting for a shining. Abamutambulirako banoonya mbeera ku social media. So ndeko katono alien ayagala ku shininga n'abamutambulirako abalese banoonya obutaala obuzibu wano ebuva. Bakamiliyoni abo baloganga nnyo buli muntu eyajjanga mu besi yaabwe nga tosobola shiningiramu. Bobi Wine, you can't shine when the bush is shining. But Godfather era twabeeranga ng'owulira eri mutwe nga tomumanyi owulira simanya mpaka nakati batone hozi teri abamanyi bafaanana. Godfather omwana statement gye yakola eyo ne full figure gye yakola ku TV nti bemugenda mu kigulu kyabiri bagenda bala epingirayo. Singa bali mu America singa bali mu ttaka singa bali singa bali mu Ngereza nchimaleyo otekeke iyo neda Godfather yokulinyo singa bali wano wafe Sweden singa atwafunde danga twogera kubiri en point ndala singa bali wano wafe Sweden singa bali mutaka tosobola kuvayo nozanyira mu business yo muntu jatadde mu center empya n'enkadde nogenda ku national TV ba mu public nokola statement eyo ekigambo kyebata kyembala banga kiri ndomo ku center denda ko ngento tugenda mpola ekigambo kyebayita freedom of speech kitegeeza respect each other. Toleta bigambo bigenda kutyobola Godfather kuba tomanyi retaliation ye bigenda kubeera etya nago muganonyi nsobola okugenda ku machane njogera ku Godfather ne mufunira depression nafuna depression oba nasanga nankola kyako bwe bateeka mu maaso g'omulamuzi yenna ajja kubuuza munno wamukubidde ki nga jjawuka video eriyo omulamuzi ayinza kusindika muntu nga full figure
eyali ku TV n'agamba bagenda kulepingira y'abantu ewalien tewali gwe bayinza kusindika nga akubye full figure mukomera full figure ekirala amalirize ekirala abantu abalinga full figure n'oyo omwana oyo chicken bafaanagana bulungi nnyo omugenzi gwe twaziika Isima era bafaanana bulungi nnyo omwana ono gw'oyisa ekiyenje YouTuber nti enduulu zino ze tulina bano kuva eza following bazitunuuliranga ki ng'ekintu eky'amakulu ennyo Godfather gwaziwangaaliddemu owangadde otya bo tebakitunuulira naye nga by all means full figure n'oyo omwana chicken ebyo bye baakola senga bali mu nsi zino ezaakula senga bali mu ttaka ate buli muntu alina emmundu mu nju kankulage Eddie ensobi tuzikkiriza kale ngenda kukulaga kye bayita maturity omanyi buli mukazi gw'osanga omukwana n'omwebakako nga tomalina bya kondomu bw'obanga okyali muto tolina by'ofiirwa naye buli lwojja nga otandise ofunyeyo abaana bo ofunyeyo obuzimbe bwo ofunyeyo bizinesi zo otandika olowooza ku byoleka n'otandika okuleka abakazi abamu bayite n'otandika okubanga ne bwoba otuusiza omukazi muloogi bw'okebera nga kondomu teriimu mukita okitegeera otandise okulaba wawoolaga ne wawo okola ki alien waali nze Eddie Mezaya waliwo omusajja wano bamuyita nga Ibula Mukasa mumanyi kyali wa Ibula Mukasa yanjogerako ebigambo byali bingi mu bantu abamu abaalumiriza ebigambo ebyo yali ggwe n'ovaayo n'obirumiriza n'oyogera ku mwannyinaze gw'otamanyi gw'otawulirangako ng'ate okimanyi Ibula ajjidde mu maliso yo okumala ebbanga naye bwe nali ngenda ku kivulu kya Alien Skin kye yategeka ewankulukuku nakusangayo mu bantu babagamba tuyingira tuyite ku basirikale ffenna tugende tulambule munda kuba waliwo abasirikale bangi naye bonna abaaliwo baali batumanyi bonna nga bammanyi twali aba ne tuyingira mpaka etulambula ekisaawe lwaki saateekako mbeera golowooza saayina damage ku bigambo bye wayogera wala kye tuyita maturity tirava eno wendi Eddie ono yanjogerako nkube Eddie eŋŋumi Eddie bw'aba nga atuusizza okufa kwe n'afiira awo n'afiira ku nzi ekyo kimu Eddie bw'aba ayina gganga ye nze gye sitegedde negenda mukuba n'agwa ku ttaka abasajja ne bajja kituufu nja bakwata bonna mbasibe naye amannyo ge banzigyemu n'emimwa gye bamenyemenye n'ennyindo ze bajja mu positioni zigenda wonyera bbanga ki kye bayita okwebuulirira ebizibu bigenda kujja ku Alien bye mumuwaana ne bye mumuwagala bye mumwagala nga temubuulira mazima nze wannakubira Alien ekikopo nga tewali ansasudde nga tewali yali andabyeko nga simulabangako Alien yatandika okumpita twogere ng'agenda mu show ye y'oku Freedom City Alien yandaba wayise emyezi ng'ena sineena gyokka yampita emirundi ng'egi ng'abeera busy lumu ne ŋŋenda waawo ku Fangoni ne twogeramu era ne ndabawo ebitali birungi ne mbaviira ne ŋŋenda kuba baalwanyanga oyo champion good okuva ku makya mpaka kiro era bye byalwaza oyo omwana okuzimbazimba face nga buli kaseera babeera mu kulwana bikonde okuva ku makya baa mu kulwana kakati Alien nenvaayo ewuwe naye bwe yatandika okukuba abantu ekyo kitegeerekeka omuntu waliwo waakusukkako Eddie waliwo waakusukkako n'ogamba ekiba kibe n'omukuba kisoboka naye waliwo okweburandinga ekyo chicken kye yakoze ababana bayitidde waliwo okweburandinga nti gw'oli mukubi branding kyekibi okweburandinga kyekibi nti oyo bw'atyo omulaba agenda kujja ng'avudde na mu kampu yo okimanyi olwaleero Eddie omuntu asobola okukola Alien ekikyamu ne bagamba omukuba 10 bwe yakikoze waliwo awakana ekyo kituufu waliwo awakana ne bagamba mudogo yanyiize wano n'akuba Alien Skin gundi baseball bat ku mutwe waliwo awakana nengo oluusi si bwe kiri don't brand yourself nolabikira mu katambi wabula betujjanga omwana agukoze kwatwamulese ku ddwaliro nga mulamu naye bwe tutuuka nga abikoze awo amateeka gajja kukola nkeera mateeka galina okukola enkeera
otategeera kyenkana okola statement wezityo. Why do you give people a loophole okuyitamu? Don't create your own kinks. Godfather ngenze mu basi zange. Naye ng'ekisembayo nange njagala genda Alien kye yakoze ono omwana balina ensobi baba babyogera. Naye gwe okwebrandinga nti akunyiiza ina disciplinary yo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. In the near future, we are going to lose you. Kati Godfather so olire katono deshi. Radio lwaki yafa bwatu nibibeera bwe bityo. Fe twalaba ku radio. Radio ngava wali awo najja na kuba abali alaga mufewo. Yaine bala bagitanga soldiers bawali. Radio ngabeera ayimiridde wanakwata ku mutwe. Ebala ya kusasulira. Waliwo zipulu table za kusasulira. Radio ngayinza okujja nasanga abazanya pulu waabwe nakwata emipira gyonna nagisindika mbituli nakwata kyo nagikuba ali awo okumpi naga muve wano n'atuula mu pulu table emyenge gyabwe nagisukuma eri. Yakola brandi era yafiira mu brandi ye. Buli yakiwuliranga nta radio era yatakudde olutalo bannange alabika era yatakudde lutalo ne bamusinga maanyi. Teri ayinza mmanya kituufu kyaliwo. I don't allow alien skin to brand himself. Kyentegeeza. Don't give it room. Kuba ku nkomerero kigenda kulya ye. Buli alina amagezi. Kasita yawulira sobimbo tukuuma byalo, tukuuma mataka, otupangisa ne tukuuma amataka. Agaka tuna buli alina amagezi yamanyira oyo taba mataka. Tagenda kudda Kampala, tagenda kuva mataka. Kuba mataka ebyago bye majambia. Ninaye ebibuuzo byange bitono nnyo. Ku presidential advisor yagambye ali ke yajja mu restaurant ya Ajaruna Mubiru ku bintu ebyatuukawo kwali nsikini ku mwana gwe baakuba egimu ku misango egigambye nti gyamutwaza mu kkomera ayina akatambi. Omusista yamugambye emulago engeri omwana Joramu yafiira ku fangoni bwe yafaamu. Gwochogerako ki ekyo? Nesawe entuufu manya nesawe enfe bantuufu emirundi ebiri mu lunaku tuyinza biwakanyanga bituufu ate nkugambye full figure muntu ali well established avunaanyizibwa ku byayogera ng'omuntu. She's a presidential advisor, ayina address ya mu Kampala, maama w'abaana, ayina omulimu ku Soroti, amanyikiddwa kati aliraye ku byonna by'abafulumye. Kati mwe muyinza tuyambako okumuteerawo embeera atulage babyayogedde bituufu babifu. Si ffe kubanga ffe tulina kye tukifunamu. Okitegeera? Siyinza kumunenya tuwayogedde bubi kuba simanyi wa gye yabijje. Ate siyinza mugamba tuwayogedde bulungi kuba simanyi oba obujulizi abuyina. Ayinza okundeka mu bbanga nga tabuyina. Kati nze embeera nninda bulinzi kulaba bamunyize abireese oba bamulese bulesi n'agenda. Kati we bali nnyo. Kati deshi ndowooza okiraba. Alien yeetadde mu katu. Tolwayiro kizibu n'owaabira omuntu. Eno wano kani mmalisa alien skin nga bw'ayagala. Kwa alien skin si muntu kati ayinza twala omusango ku poliisi oba mu kkooti kizibu. Era buli omu yali alinza alope palaso beppa. Bakwate ku palaso owulire omuliro. Era teyaloopa. N'agenda agwa mu loose eza ssente empitirivu. Okuli n'emmotoka Ford ng'endabirwamu teriiwo wano. Ayina kutumya ntumyewa. Lwaki? Branding yo nti oli makamula ali kati mugaye kale bya full figure babivunane ku full figure engeri jalwe established a person of sound mind, a very high ranked personnel, presidential advisor ina n'abakumi yamanyi kuba izo mutambala onanyiga n'abuleta nga gobado mayite buliyo nga webuli golozo musajja ayingira atya loji n'agifuluma n'awane malaya send n'asanga akatambi ate ku social media abaya akalabanga bakamukwata kalibinza okubanga bituufu abinza okubanga bifu ekibuzo ekirala ekibuzo ekirala kyabadde era ku saidi yammwe ey'ekibiina kyammwe yakikuba n'akiyuzaayuzaawo wiiki ewedde kibiina ekya NRM. Nze siriwe NRM teri yanandabyeko mu NRM siriwe NRM
mwenare mwali okugabana sente sigabana ngako nze ndi wa Muhoozi Museveni na Sale abantu aba actually nze ndi wa family Usagire abasigadde bakozi bajja buzikola Museveni wavanga gavumenti yebevuddewo naye ekibiina kisigalawo ne UPC weeri ne DP weeri bakawanga semoga eteri amanyiwa gye baziikibwa bo basigalawo abali mu kibiina naye nze ndi wa Museveni ndi wa Muhoozi kuba Muhoozi mulabanga agendo leta etumba wanagolola abantu n'omukono ng'oguli eggini ate ye Museveni muyigiddeko ebintu ti Museveni ye musajja ng'ekikya ne bw'omwogera otera kita kuba amanyi bw'akita amanyi wajadda Museveni ye musajja amanyi waje yava tayagala kuddayo era tasaagira mu bintu Museveni ye muntu omumalirivu agamba nti bagenda balangirira agola ekisoboka naye kiba kimuswaza kwenkanawo baleme balangirira kati namuyigako ebyo bulaaza okunzijjako ekyange bulaza nga nyine ekyange ne bwonjogerera otya bw'oswala toyinza bikuswaza nja kwewala oswala nte nkusaba emmere onaswala ntya nga nsaba gwe bwe mba sikusaba siswala ndi wa Museveni ebyekibiina simanyi na neokusemwiteeriye teri ali yammanyi osegere namyalo kenyini nyini ye Ssaabakunzi w'ekibiina wamulabyeko omukalulu Lumumba ye Ssaabakunzi wamulabyeyo amwaye ddala Kenzo yabadde ayogera ne bamusirisa kuba Kenzo yadde agenda kuyimba babadde agenda kuyimba agende naye omuntu omugamba nti yindako tuyimbe national anthem. A national anthem is respected while ongoing. Tosanga mati linda ko tuyimbe national anthem. No. Kuba national anthem tuobanze nasigala nyimba. Naye kungamba nti linda ko. Oba ine kigendererwa. Kati nze ndi wa Muhoozi, ndi wa Museveni. Naye ebyekibiina ne bya structure sibimanyi. Sirikera na kwesimbirawo mu kibiina. Kuba ekikono ekiri eyo bulaza. Zisagala nnyo byakunteekako kikono. Kati ebye NRM mu bibuuzo abe NRM.